Webale kwekumira Kadama TV ng'olwaleero nina omwana oyo gwe ndeese oba omuwala oyo gwe tuleese oba omukyala nga ali mu buzibu. Mawulire si malungi, ali mu buzibu, boosi we amukuba amusuza mu ttooyi era amawulire vidiyo eno gye yasembyeyo okukola yagikoze n'agamba essimu bayinza okugimuggyako. Simanyi Bawarabu ngeri bo gye balabamu bantu bano babakolera, naye omuntu akukolera emirimu egyo okukwatira ku mmere kola biki, nze ngamba walibadde omuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kuba aba akwatiridde obulamu bwo. Ogenda n'omugamba agenda afumba emmere n'agikuwa naye nga tomuyisa bubi. Nannyanzi agenda tubuulira sitoori ye atulaga nti embeera gy'alimu mbi nnyo 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 nnyo, boosi we asiiba amukuba. Nabagambyeko ne mu vidiyo ze nkoze oba ze naakakola emabegako awo, Abawarabu batandise okufuna omuze oba balina omuze ag'okufuna abawala bwe bakozesa ne babatwala mu ddungu ne babakuba nga kalinga kazannyo. Era waliwo n'amawulire ge tufunye nti bagenda ne bakola families nga 5 ne batwala bakadaama eyo ne babakuba ne gubeera nga muzannyo. So kuno sijja gamba kulabula wabula twalisabye nti abaana bano mubajja wano e Uganda nga mwagala babakolere, mugezeeko okulaba nga mubawa future ennungi, ebintu ebirungi nga nebyo waaliyagalizza muwala wo okubeera nga singa abadde akola ow'omuntu engeri gye baali babadde bamuyisaamu. Ngenda kukuwa Nannyanzi asooke akunnyonnyole, akulage obuzibu bw'alimu, akulage engeri gye bamuyisaamu naye nga bamuyisa bubi mu ttooyi, ne boosi we yamuteekako mu ttooyi n'amunywesa amazzi agali mu ttooyi ng'ate amaze okufukamu. Katusooke tuwulize Nannyanzi atubuulire ki ekigenda mu maaso. Bannayuganda bannange, amannya gange yenze Nannyanzi Sarah, ndi wano e Saudi. Muntunuulire ndowooza mundaba nzenna bwenfaanana. Enkubibwa omugongo, boosi wange yankuba n'enkubawo omugongo gwonna gunnuma sisobola nakola ki. Bwe mba nyimirira mpulira nfa. Ngazazaako ku woofiisi zange tezinfaako. Nsaba buyambi bwammwe eri eyo yonna omuntu alina ekisa alina okulumirirwa. Nsaba kuyambibwa. Siri bulungi n'akamu, essimu essaawa yonna envaako. Nannyanzi omwewuliriddeko nga yeeyogerako obuzibu bw'alimu. Kati njagala ate tufuneyo ku mukwano gwe abadde amanyi Nannyanzi ono. Mbagamba nnyo nti buli bw'obeera ng'okuba ekyeyo leka kwejja ku bannayuganda. Mu bantu bonna b'olina okukolagana nabo be bannayuganda, lwa nsonga bw'ofuna obuzibu bwokka abasobola okutambuza information n'etutuukako, n'etuuka ku famire yo, n'etuuka ku bantu abasobola okuyamba. Mukwano gwe yeno message gyasobodde otuweereza. Naye nnyina wano sisita wange omu gwe nabiwadde ne mugamba abimpandiikireko, abyataakinge abimpandiikire bwetyo. Simu za bakama be kwe ziri. Woofiisi y'eno olunaku gye twasooka okukontakitinga omukyala yatugamba ku woofiisi alinako abaana bangi, tayeetaaga mugotteko, ono asooka agumemu. Actually yatuwa reason n'atugamba nti tetulowooza nti bwe tugenda okukaayana bwe tuti bw'ati agenda kukola ki kutuyamba aggyeyo omuwala. N'amugamba agumiikirize akole. The next day n'addamu n'atugamba obutono si bulwadde, abaana bangi bakoggedde mu biyumba naye they are still working. Oli mulwadde tukutwale mu ddwaliro? Omuwala n'amuddamu n'amugamba ekituufu ndi mulwadde, naye tebaddamu kwanukula. Ne tugezaho ku woofiisi ya Middle East, twakubidde omwami Philip kuba ye yali in charge ffe nga tujja. Nannyanzi najja naye ne mu nnyonyi twatuula ku mutto gwe gumu. Twakubira omwami oyo Philip ye yali in charge nga ffe tujja eno. Twasooka ffe nga ffe ne tumuweereza message mu inbox nga taziddamu. Bawa Nannyanzi n'amukubira n'amugamba nze ebyo bintu sikyabikolako, mukontakitinga ennannyini Middle East, omwami bamuyita Gordon. Kati Gordon leero omusajja amukubidde essimu, bawa Nannyanzi amukubidde essimu emirundi 4 ng'omwami tagikwata kubanga kati ennamba balabika bagimanyi.
era ky'obalaba leero tuvuddeyo ne tukola kino lwansonga tubadde tulemereddwa nga buli we twetaaga obuyambi tulemeddwa tebatuyambye. Omwami ono wa Kadamu TV ne sisita wange yabadde yamuweereza vidiyo eyo sitiru era atuzzeemu kyekimu agambye kaagezeeko tulabe